Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 15 January omwaka guno gwennyini, Bannayuganda bakkirira obubookisi okusobola okulonda abakulembeze baabwe ku mitendera gw'obubaka bwa Paalamenti ssaako ne Pulezidenti. Oluvannyuma lw'okulonda, kyatwala essaawa 28 okulangirira abawanguzi bonna okuggwaayo okuli ababaka ba Paalamenti ssaako ne Pulezidenti, ng'ono yalangirirwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama. Pulezidenti w'ekisanja kya 2026 okutuusa 2031 yalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 17 mu January w'omwaka guno, era nga lwe lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde. Wabula okuva ku olwo, Bannayuganda babadde beebuuza ebibuuzo naye nga mpaawo ayinza kubaddamu. Kati olwaleero twasazeewo okunoonya ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda era nga mu mbuuzi ey'akafubo asobodde okuddamu ebimu ku bibuuzo Bannayuganda bye beebuuza. Julius Mucunguzi ng'ono ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda asoose kutunnyonnyola obuvunaanyizibwa akakiiko k'ebyokulonda bwe kalina ku muntu eyeesimbyewo n'alondebwa era ebivudde mu kulonda ne birangirirwa. Ekisooka akakiiko k'ebyokulonda kasinziira ku bujulizi oba buleeterwa akakiiko k'ebyokulonda ko kennyini tekasobola kugenda mu makubo ne kagamba waliyo alina okwemulugunya kwonna akuleete. Etteeka aliwa Bannayuganda abalonzi obuyinza okuleeta okwemulugunya. Teyeetaaga n'okubeera nga candidate naye bwanga oli mulonzi mu constituency eyo ng'olaba waliwo gwe basunsuddemu gwe gw'omanyi nti tasaanira oba talina bisaanyizo ebyetaagisa mu mateeka obeera waddembe okuleetera akakiiko k'ebyokulonda. Ono akikkaatirizza nti obuvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda ku muntu eyeesimbyewo bukoma ku lunaku lwalangiriddwa era nga n'abeesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze obukuumi n'emmotoka ebibaweebwa akakiiko k'ebyokulonda bibaggyibwako. Akakiiko k'ebyokulonda kabeera n'obuvunaanyizibwa ku ba presidential candidates okutuuka ku lunaku olw'okulonda n'okulangirira. Kati oluvannyuma lw'okulangirira baddayo mu biti byabwe gye baali ne babeera abantu aba bulijjo babayita former presidential candidate bwanga tewawangula ate bwanga omaze okuwangula oba president elect. Naye oluvannyuma lw'okulonda n'okulangirira kati olina okutambulira mu mateeka agafuga buli muntu yenna era n'ebyokwerinda byewadde ofunye eri akakiiko k'ebyokulonda abapoliisi be twakuwa emmotoka gye twakuwa ebikomawo eri akakiiko k'ebyokulonda. Ono bw'abuuziddwa ku nsonga y'Abannayuganda okwesamba okulonda bw'ati bw'annyonnyodde. Naye ng'akalulu konna kawedde okulonda kuwedde ne local governments gavumenti ez'ebitundu tumaze okubalonda bonna bakanselas okuva ku local government okutuukira ddala president. Akakiiko kajja kutuula katunule mu programu yonna ey'okulonda nga bwe yatambudde okuva bwe twafulumiza roadmap mu mwaka gw'2023 ne tugirivisinga 2024 ne tutandika okutuukiriza buli kimu ekyali kyetaagisa okutuuka ku lunaku olw'okulonda. Tujja kubitunamu byonna tulabe kiki ekyatambula obulungi, kiki kye twakola obulungi tulina okukwessira ne tusoosowaza mu kulonda okulala, kiki ekitatambula obulungi kye tulina okutereeza. Mucunguzi asabye Bannayuganda okwenyigira mu kulonda kwonna nga tebakoma kulonda ababaka ba Paalamenti ne Pulezidenti bokka wabula waliwo n'ebifo ebirala nga bya nkizo nnyo. Twagala kusaba bonna abalaba KSTV nti okulonda tekunaba kuggwa. Yali okulonda tekukoma kulonda President ne member Parliament. Waliwo okulonda abakulembeze abalala bassentebe ba districts n'ebibuga bakanselas ku mitendera gyonna egya districts, egya municipalities, egya city divisions, egya wards, egya sub-county amagombolola. Ate local government abakulembeze ku mitendera egyo egya local government gavumenti ez'ebitundu we wali enkizo ey'obuweereza kuba omuntu agenda okuteeka stamp ku mpapula zo ye chairman wa ssentebe w'eggombolola. Nga tumaliriza, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda atulaze enteekateeka y'ettaka ery'e akakiiko k'ebyokulonda we kateekateeka okuzimba amaka gaabwe ag'enkalakkalira. Wano we tuli ge maka g'akakiiko k'ebyokulonda e Lweza era nga we wategekeddwa okuteeka ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Omukulu Mucunguzi Julius omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda olwaleero asazeewo atuddemu ebibuuzo byonna bye twebuuza nga Bannayuganda ku nsonga y'okulonda okwaliwo Ssabbiiti ewedde ku Lwokuna era bingi abizzeemu gwe Munnayuganda yeekuumidde ku KSTV agaleero. Nsuubira okubanga ebibuuzo byo biddidwamu.
Patricia Mbabazi, Damascene Emel Basanjo, KSTV, Agalero.